Amyuka Chancellor w'essaza ekkulu ery'e Kampala Father Emmanuel Sebayiga asabidde eggwanga olw'okuweza emyaka 6 egy'ameefuga. Okusaba kuno kubadde ku Lutikko e Rubaga. Abakristo mu ssaza ly'e Kampala bakunde ku Lutikko e Rubaga okweta mu misi y'okwebaza Katonda okutuusa Uganda ku myaka 6 egy'ameefuga akoziddwa olwaleero. Kulembedwa amyuka Chancellor Father Emmanuel Sebayiga wakati mu kuyayiwa akabaweereza abalala obubaka bw'obutambulidde ku buno ogw'okwebaza Katonda olw'ebirungi by'abakoledde. Tuwulidde mu masomo gaffe bituyambe okusiimanga Omukama ebirungi by'abatukoledde. Wano basabidde bannayuganda mu kiseera kino okwebaza n'okusiima Katonda olw'ebyabakoledde mu myaka 6. Tuyige okwebaza Omukama Katonda oyo atuyisa mu bingi nga weesanze mu katuubagano ak'ebizibu ebingi. Awesanze mu katyabaga k'ebizibu ebingi leke kuterebuka tuyeze kukkiriza Omukama asobole okukola mu ffe. Yokka Father Sebayiga ennyimidde olw'ebikulu ebyeko ebyakolebwa ku bantu mulina ettemo wadde nga tujaguza emyaka 6 bw'alase bannayuganda okudda eri Katonda n'okunyweza okukkiriza kwabwe. Kiranga tukuza ameefuga gaffe aga Uganda era ebigenge tulaba bingi ebiri mu society abantu bannakyemalira abantu babatta ebigenge ebyo tusaba Omukama atutaase. Abantu b'ennasi n'abakunde ku African Village okujaguza ameefuga ag'emyaka 6 baagabuddwa ekijjulo wamu n'okunywa naddala ebyo ebinnansi omuli amalwa n'omwenge omuganda. Baagabuddwa omukozi maka g'omukulembeze w'eggwanga Kiriwa George Ngo n'asabye okwongera okutwala emirembe mu maaso egireeteddwa gavumenti. Wadde waliwo ebizibuzi waliwo obutoototo naye ebirungi bisinga ebibi. Abasabye okuyingira mu pulogulaamu za gavumenti zikulaakulanya bannayuganda okuli enkola y'emiruka n'endala nyenje. Mwagire pulojekiti za gavumenti abanga bumwakye mugiranze mujje mutuukirire mwemwekulemu obubiina. Weebale kutuddiza kino tukisabanga okutuddiza ng'ab'ekitundu. Obannakibiina kya NRM Wakiso Town Council Diehards bakungaana ekisaawe kanyuka ku mulwa okuza ameefuga ag'emyaka 6 omugenyi omukulu abadde amyuka ssente wa NRM Wakiso Padde Ntume ng'abakubiriza okwagala ennyo eggwanga lyabwe. Nga aba Wakiso Town Council nga twetegekera olunaku olw'omukaaga lwa wiiki etandika enkya nga 15 wano wennyini tugenda kukyaza Prime Minister balabe NRM Wakiso Town Council slogan oba omulamwa gwaffe gugamba nti Wakiso Town Council tusimbudde. Okutidde okwetanidde okukuma emirembe n'okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti okuli ey'emiruka ali yetinasasira ssente bw'ekibiina kino alambuludde enteekateeka z'okukyaza Ssabaminisita Robinah Nabbanja Uwekejja. Prime Minister twemwebaza nnyo era yatukkiriza okumukyaza era tubadde tutuusa nti okwebaza kwaffe okukkiriza najja wano. Alaze essanyu lwa gavumenti ya NRM olw'engeri gy'etadde abakyala ku mwanjo. Tusanyukira mu meefuga gano nti abakyala lwire tuli mu maaso